abagoba ba bodaboda n'abatambuza ebigere abakozesa oluguudo lwa Masaka-Mbalala Highway be balajjanidde gavumenti okubayamba ebateera obugulumo mu luguudo luno olufuuse akattiro. Bano bagamba nti newankubadde beekubidde omulanga mpaawo abawuliriza. Buli luvannyuma lwa nnaku nga 3 bakubirawo abantu ne bafa. Ddala kya bbaasi zijja ne zitikkula wano. Accident ezisinga okubawo zitera kuba za bbaasi na loole. Bagamba nti kumpi buli wiiki abantu 3 be bafuna obubenje mu kitundu kino ng'ate bo aba bodaboda abakolera wano be bayamba ne babaddusa mu ddwaliro kyokka ne babakwatirayo nga balowooza nti be bakoze obubenje buno ng'ate abatomedde tebakwatiddwako. Omuteeka mu mmotoka emutomedde omuddusa emulago emmotoka otuuka mu ddwaliro nga bagamba nti tuyambe muyambe ate nga bamutomedde. Kati gavumenti etuyambe amposi ekyemmanga n'ekyengulu. Okusinziira ku bano ne kamera eziri ku luguudo luno nti tezikola okunoonya abo ababa bakoze obubenje buno. Ne kamera abantu babba ne bayita obuyisi wano ng'ate kamera zabadde zituyamba ne zikwata abakoze ebikolobero. Julius Wamala ssentebe w'ekyalo Kirumba atubuulidde nti baasaba dda bekikwatako okugonjoola ekizibu ky'obubenje wano naye empaawo abawuliriza. Ate ne kamera singa naye eyambako kubanga tuba tulaba ensonga lwaki abantu badduka n'omanya emmotoka ezidduse naye ng'ekikulu kya byonna zandibadde hamps. Ekibuga kino kyafuuka site tufune waakiri ebitaala bwe baba tebatuteereddewo bitaala batuterewo amps. Okwemulugunya kwa bano kuddiridde musajja mukulu Francis Ssenteza eyatomeddwa mu kitundu kino bwe yabadde asala ekkubo mmotoka eyalabiddwako nga kika kya Land Cruiser era teyasimattuse. Ono muganda wa Lintuma Nsambu ambasada wa Uganda mu ggwanga lya Algeria era nga yaziikiddwa enkuke mu ggombolola y'Ekyannamukaaka. Nsambu gye yeemulugunyizza ku bugayaavu bwa poliisi olw'okuteeka kamera ez'ebikyupuli ku nguudo n'agamba nti baatuuse n'okwagala okuzikebera okulaba eyatomedde omuntu waabwe nga mpaawo obujulizi bwe bafuna. Banange neewuunyiza ne ngwawo n'ekikangabwa navuddewo nsole n'ekigwo nga baŋŋamba nti no kamera eziri ku nguudo bugumaza Ono ng'ayoza ne ku munye Nsambu agamba nti okufa kwa muganda we kwamuzibudde amaaso nga wakukolawo ekisoboka okulaba nga kamera eziri ku luguudo luno ezakiguumaaza ziddaabirizibwa. Teyo era ngenda genda e Kampala ne mu kabineti ngenda kutuuka njogerera ekintu kino kamera baddemu zonna baziddaabirize. Bakirisinga kuterawo hamps kubanga buli Christmas ebeerawo kusaza wabaawo omuntu attibwa emmotoka. Oluguudo olwo mulabanga kuliko enguudo nnyingi eziyingira mu luguudo olugazi olugenda e Kampala. Babba abantu ku ssazaawo waliwo ebifaanana kamera biri awo naye ne bakugamba ku poliisi nti ffe sitwalabe yabbye muntu naye nga waliwo kamera nga 4 oba kamera ani oba yazigula. Omwami w'essaza ly'e Buddu Jude Muleke agamba nti wakyaliwo obugayaavu ku bagoba b'ebidduka abatafaayo ku balala abakozesa enguudo. Mulimu kye bayita zebra crossings. Owa boda tazima osanga n'apaakinze mu zebra. N'omusanga nga ali awo ajagala dda akirako ebyoya by'ekivu tafaayo. Ali awo n'omubuuza muvubuka lwaki oyimiridde wano kyoyagala kukola ki? Ye Minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi Frederick Gume-Gobi agamba nti naye wakutwala ensonga y'obwetaavu bwa hamps ne kamera mu kabineti kisobole okukolebwako. I've told the RDC mukwatagane na RCC mutuwe brief n'abasinatuuka Kampala nga maze okukisukuma ku mukutu gwa kabineti. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.